Vice President wa Uganda yawumula, Minister okuva e Kampala, Minister Mengo ninawo abawumula ensonga nja kujogera. Oweekitiibwa Ssekabembe yimirirako, Oweekitiibwa Mpuuga nkusaba oyimirire, Oweekitiibwa Naposa nkusaba oyimirire. Simanyi waliwo minisita wa Kabaka omulala gwe sirabye. Abo abawumula bwe baliwo. Leero olwokuna lwa kabineti Bulange Mengo, era tetusaako kirala kyonna, naye Alhaji Abdul Nsereko nze yanzitoyeeko kama wange ne mugamba nzikiriza ngende nyimirire ku Bwakabaka bwa Buganda, era nyimiridde wano ku Bwakabaka bwa Buganda. Bakungubazi bannaffe mwenna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ebyogeddwa Oweekitiibwa Daisy Muggwawo nandibadde siddamu kwogerako okukwata ku nsereko n'Obwakabaka bwa Buganda, naye nja kwogera ku bitono nnyo bye mmanyi. Ekisooka kya byonna, ebendera ezeewuuba wano, bendera y'Obusiraamu yeewuuba, ndowooza n'ali bw'olaba zino eziri wano muziraba ezeewuuba. Mulabako ey'Obwakabaka bwa Buganda, mulabako eya Uganda, mulabako eya East Africa, mulaba bendera z'ebyobufuzi, mulaba bendera z'abampi abawanvu n'abaddugavu. Yoyo Alhaji Abdallah Nsereko, Abdul Nsereko. Kimu kyokka, nze ndi mutuuze mu kitundu gy'awangaalira ennaggulu, naye atukumaakuma era kukwata ku mukono n'akuteeka wabbali. Genda kukozesa example mu nsogi we. Kigambo kimu kye yaŋŋamba mulabye bwe bakutte omusinga, kunzi tukirabye ffenna n'emyaka gyetoolodde nga taliyo muki Obwakabaka bwe. Naŋŋamba mwegenderezanga nnyo abantu abajja Emmengo. Buli anajja Emmengo ajja kwagala okukozesa ebibye. Bw'anaaba wa yero ayagala obeere wa yero, bw'anaaba mumyufu ayagala obeere wa myufu, bw'anaaba wa kiragala ayagala Kabaka abeere wa kiragala. Mubeerenga bantu abamanya nti ekigendererwa kimu kye mulina, ekisooka okukuuma okutaasa Namulondo nga Namunswa waali era muntu wa bonna. Ensonga lwaki mwenna muli wano, ebyo bigambo bya Nsereko. Era osijja kusukkawo, embeera njiraba, nja kusaba busabi Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwe ebyamusobako, amuwe jjana Firdausi. Ayi Katonda kuuma sasajja abadde mukama waffe Katikkiro wa Buganda